Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Tuli ku BTN Media Beyond the newsroom omukutu semakutu gwe gukutuusaako ensonga z'Ssemasonga. Minister Hon Kasolo akiguddeko ate bw'abadde Kyotera. Jjukira ono nno yeekobanye na RDC weeyo ne bagaana ekivulu kya King Saha ekibadde kirina okubeerayo olunaku olwaleero. Bibadde bitya era bitandise bitya mbikuleetedde. Kati nno kamubagudde ng'ali eyo gy'anoonyeza akalulu n'agamba Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. aba NUP bewamba bwe bamala okwewamba ne beekweka eyo be bajja ne drone ekiro ne bawamba abantu baabwe ate ne bamala ne babasiba ku government. Mwana tuka batuuze totulabanga n'abasajja b'NRM batunuulire balabe dduka. Kakati gwe omulungi angoberera ku BTN Media Beyond the newsroom nkugamba bugambi nti kalira tuula. Waliwo akabinja k'abo abayita ba boda boda embubbo bano beewaddeyo okubeera nga bagoba Kyagulanyi aleme kukola campaign mu bitundu by'e Kawempe olunaku olw'enkya. Kyokka kino nno njagala okujjukiza nti byetuukidde awo nga Robert Kyagulanyi ssentamu ekyamugobeza TV ezimu ewuwe amaze okukola omukutu gwa YouTube kye tuyinza okuyita podcast site oba channel. Ogwo nno omukutu guguddwawo olunaku olwaleero mu ssaawa 4 gubadde gufunye ba subscribers 22,000 mu video emu eyakateekebwayo mu ssaawa 3 ebadde yakalabibwa abantu 6. Beyond the newsroom ate nze nkuleetera ensonga zonna nga bwe zitambula. Nze Deni abatuusaako njagala okukusaana obwombefu obw'ekika ekyaggulu twegatteko ng'osubscribinga ku mukutu guno BTN Media Beyond the newsroom. Awo wennyini munywanyi njagala okukusaba nti video eno sooka ogimpere like, bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli sekinoomu. Ate era mu ngeri y'emu njagala okukusaba muganda wange ndaba nti twegatteko ng'osubscribinga subscribe to the channel obeere nga tosubwa mboozi zonna. Tulina omukutu gwaffe omujja ogwadde ni exclusive. Tukuteredde emboozi ennyuvu gye tubadde tunyumya ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Snake. Ono Snake yali mubbi nga bba ne Sobi era bingi bye tunyumizzaako olunaku olwaleero. Emboozi eyo ngitaddeyo ku Deni exclusive wansi mu comment section nkuteereddewo link ekutwala butereevu ku mukutu ogwo subscribing. Ate emboozi ez'okunyumya nawe oyinza oba olina story nga weetaaga tuginyumyeko twogere, you tell your story to people, jangu tujja banga ate tukukyaza ku mukutu ogwo. Banywanyi munzikiriza okulandagga oba oliawo n'okweyogeza nga olwanoba. Kankuwe video yino wano we tuba tutandikira. Benga aba boda boda tugenda nyumba ku nyumba atunoonyeza president akalulu. Naye ate tetwagala ate bannaffe waliwo bannaffe abeefumya batandise okuyingira mu baboda okuba teekamu ebyobufuzi ebyonoona gavumenti byekoze. Mbasaba mu aba boda boda kati dduka mangu mu ssako ekuli okumpi ofune ssente otandika okukolerera famire yo. Wano omukulembeze tumanyi omu yekka General Kaguta Museveni president w'eggwanga. Abo abalala baagala kwonoona mirembe gye yaleeta. Era mbakunga mwenna ababoda yonna gye muli piki twaziguze, sako zaaguze piki, mugende mufune piki osobole okufuna piki eyo eya famire yo. Essente gye ziri ez'okwewola okwekulaakulanya mwanguwe mangu twabeerawo ababuzaabuza ezo laala ez'abannabyabufuzi. Naffe abakulembeze tugenda kubeeramu nga tuba monitaringa. Tetubaagala mulaala ez'abannabyabufuzi. Mubeere ku mirimu gyammwe. Ife omuntu omu tumanyi omu yekka Museveni. Awali Museveni totubuulira kirala. Era mu Kawempe tukimanyi nti mulimu abali mu kututawaanya. Ne tubalinnya kagere. Bwa boda boda genda mu ssako ofune ssente weekulaakulanya. Twabawa kulimba kintu kyonna. Omukulembeze waali ate waali mpaka General Kaguta Museveni. Olaba abasajja bano nga balidde omulugube gubafuukidde ekizibu. Omanyi bw'oli ebintu biyinza okutuuka mu bulago ng'omaze obbira naye ng'owulira bikutuga. Be baami bano.
olwokuba nti enkya Kyagulanyi ajja ekawempe akati bo batandise group yawe nga bagamba atajja era temugendayo mugende mufune sakozi musako waliyo sente ze twabatereddeyo. Where have you been for the last 4 years? Kale campaign twakoma okulonda bei abiri mugumu. Since from then kiki kye mukoze? Sakozi mwakateeka mu ensimbi era mwakamanya ababoda boda nti banyegerezibwa. Mutubatereddeyo piki, munoneyo piki, ebere piki ya famireyo ya bwerere. Olowooza ababoda bali less informed or misinformed? Anyway, less informed. Kyogamba nti babugumyeko kitini tebamanyi epiki eyo India ya sente mmeka era etuukira wano ku sente mmeka na musolo gwenkana kigwe mu imposinga ku pichi eyo okutuuka okubeera nga omuntu afuna pichi eya loaning eggwerewo mu miliyoni 9. Ebyo byonna golowooza tebibanyigiriza? Gwe olowooza nti fakiti esindikirizo wa boda okwegatta ku Kyagulanyi yakubeera mbu yeetaaga sente azifune musako ng'agenda zigulamu liita y'amafuta ya 5,210. Gwe olowooza ekyo tekimunyigiriza? Ye abaffe ababoda be bakwatira pichi zaabwe mu biseera bihimbu bikwekalakaasa zonna teziri ku poliisi ogenda muwaya bwerere essaawa eno. People having factors that are forcing them to support NUP or Kyagulanyi or change. By the way, let me tell you this. Number of people doesn't support Bobi Wine as a person, but they support his idea because they want change. Bagala enkyukakyuka. Anyway, njagala kati nkuweka video kano olabe ono nno abadde ajjonkera nnyo Nuupu era nga yeegatta ku Kasolo y'omu ku bamunoonyezaako akalulu bamugobye yali wa Nuupu neegatta ku NRM. Walia musiro olukwe tuvire walia munsiyo olukwe. When you decide to stand with the people will stand with you. But the moment you fail to stand with the people, or the moment you betray them, they will betray you too. Ebyo ebigambo byebimu kwebyo yesterday Bobi Wine byayogeddeko by the way. Kakati gwe bw'osalawo n'okeera ku makya n'ogamba oli wankyukakyuka ate enkya n'ojja n'okola ebintu nga tebyefaananyiriza kubeera bya nkyukakyuka, baganda bange bwepo oba tolina kyokoze. Omwami ono nno bamugobye. Naye njagala okutegeeza nti olunaku olwaleero wali mu Kyotera we wabadde walina okubashuya muyimbi King Saha ng'ali mu extra concerts ze zaali mu kutambula nga akola, wabula Kasolo ne RDC wa Kyotera bamuganye era ng'ekintu ekyo ensonga gye bawa mbwate tulina byakwerinda bimala kuko to accommodate abantu abo bonna abanajja bibi no wano kambe kuwe. Kati olwaleero nina kuba waffe mu kyalo gye banzaalo gye banziika. Olunaku babadde lwajjo nga bampa amawulire nti DPC, RDC ne munnabyabufuzi omu oba mumumanyi oyo ow'Ekyotera oyo munnabyabufuzi oyo abamutegedde muteeka erinnya lyawo wansi. Munnabyabufuzi w'Ekyotera omu bekobanye sho yange bagikole ki bagikansolinge. Sho zino nno bo balaba kinyumu naye ba business oba otaddemu ssente. Tuba ne ba service provider nabo nga bagenda kukola kwolwo. Ekitundu ng'ekyaffe eky'Ekyotera abo bannabyabufuzi kye baliddemu obuli ssente nga tebayambye bantu. Naffe oluusi nojja n'okiwa ku Bible ne musekamu at least essaawa emu oba bbiri ekiro kimu. Naye badde ndi awo mu minisita omu eyeesimba mu kalulu nga talina maanyi. Yagambye mbu Saha wajja eno
abantu bagenda kuddamu kukola kikumpagira nga biri omwo babinyumiza paka baweereza ebbaluwa naye toyinza kuweereza munno bbaluwa nga wabula olunaku lumu oba bbiri ng'alanze okumala emyezi 6 ataddemu ssente atimbye ebipande okuva emutukula paka Masaka atimbye Rakaayi yonna Rakaayi nnene wogigatta ku Kyotera genda Kakuuto kirira Minziiro kirira Mutukula yonna nga tutadde ebipande mwagala kundeka mu mabanja gwe Minisita Susu mwagala kundeka mu mabanja omusajja Saha gwayise Minisita Susu oba yani kankanoonye mu lulimi olwa bulijjo susu Kasolo ono y'omu ku abo eyegasse ku DPC ne baba nga balemesa show okubaawo eya King Saha era wetwogerera kaakano musajja wattu gaakaaba gaakomba ekyamazima amatuufu kiri nti abantu bano bateekamu ssente nnyingi mu bintu bino. This is a business era buli lwoba nga oli ku business ya munno gyogezaako okubeera nga okola bwoti but kino kigenderere bali mu kukikola okubeera nga Saha bakulwanyisa okulaba nga at least bakujjako ssente. Eyo y'ensonga enkulu bali mu kubanga bakulwanyisa balabe nga naawe balina engeri omu oba endala ate gye bayinza okubeera nga bakunafuyamu. So ekyo kyo mulina okubeera nga mukimanyi olina oba nga okimanyi naye nga tubivumirira kubanga tekimenya mateeka oli okukola ekivvulu kye alangidde for over 6 months. Lwaki temwavaayo nga bukyali ne mugamba olw'eno ensonga neno tetugenda kukkiriza kujja ate kukuba wano kivvulu kyo oli n'akiwulira era ne muwa ensonga ataddemu akubye obulango buli wamu ssente atimbye ebipande akoze buli kimu ba service providers basasuddwa n'abamu ku bayimbi adde bagenda okuyimba adde bavuze edda batuuse nga gwokera ku makya omugamba anti nze Minisita shoyo si yakubaayo kale ate mune mulimu bya munsi yammwe kati awo nno bwe mba nvuddeko awo ndakuwa Susu asembeyo wali wabula mbadde nkutegeezaako nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne NUP bakoze gye bayita no podcast eno nno yeriko ensonga n'ebibuuzo byonna byobadde weebuuza ku nkyukakyuka nzikiriza nkuwe wano akatambi. Activist was abducted from Barara, but the regime has denied him, police has denied him, military has denied him, etc. The same thing exactly that was done on those Kenyan brothers, Bob Njagi and Nicholas Ayo. They denied them, police denied them, military denied them, even the judiciary. Now that is scary to see that our judiciary is complicit in this. It is a shell of itself. You cannot trust the courts of Uganda. They will come and lie. Okay, a judge said you cannot ask stones to produce blood. They lied. They are the judiciary. The police lied, the military lied. And then their boss Museveni came out and said, yo, we had them for 37 days, keeping them in a fridge. Shamelessly. So it took the involvement of Kenyan authorities. Apparently former President Uhuru Kenyatta was involved at a higher level in order to get them freed. So that's exactly what's happening in Uganda. That's where we are. Eyo ye podcast era nkusaba gwandaba gendo subscribing ku
podcast yangu wakati yo subscribing neyo interview girabe yonna kuba badde akunnyonnyola ku mbeera eri wano mu Uganda ngagamba nti ekyokulabirako kyabano babakwata kooti ne zibeegaana kooti bwe mala okwegaana ne bagamba titosobola ku squeezinga mayinja gajjamu musaayi nti ekitegeeza ni Bob Nzagi ne Nicholas oyo tetubayina. Then after some time baba mazo bata ngate General Museveni avaya agamba nti twabatereka mu fridge for over 36 days. Ekitegeeza nga irabidde abamaje bye bayogera wawulira ba Felix Kulaije nga bavayo nti abo tetubamanyi tetubayina. Ono olusoke nti ba tetubayina police ebeganye. Ne court ne bagamba hafe tetutoyinza nyiga government tebayina tosobola kunyiga mayinja gajjamu musaayi gwe gatalina. Badag kakati ebyo nno bobiteeka awo njagala kuwako bigambo bya Minister Kasolo obiwulirize. Abadde apulaninga kukola bino mumpulereze. Abadde alina omuze ogw'okuwamba abantu be yennyini ajja ku kyalo n'agamba kati gabali avuuka bemulaba wali bamanyiddwa nti bampagira kati ye kyakola ekiro ng'afuna babakwata ng'ajja ne droni ng'abeekwatira yennyini ng'abasibako ekitambaala ng'abatwala e Kampala. Bw'abatwala e Kampala nga wano ku kyalo abantu bagamba Kasolo yakutte abawagizi abatali babe yakutte abawagizi ba munne ng'abamu banyiigira. Kaakati ku kyalo wano nga mugamba ona bwe tuyambe bakutte abaana baffe ng'abagamba nina amaanyi bagambye mu nnaku 3 bagenda baleeta yennyini ng'agenda abasumulula gye batadde ng'abazza ku kyalo nga bagamba ye w'amaanyi. Nze sina nkola yonna yakubuzaawo bantu. Oli abadde abuzaawo abantu be nga ye anoonya ebyemusaasira. Mwami Hakimu ono aliwa? Naye abantu bano simanyi oba tebaswala. Ebigambo bino bwe bamala obyogera baddako ewaabwe ne babiwuliriza. Kwegamba baba nopu abaabwe babeewambira. Abaddage busajja mmwe mukoze fujjo ne bukirakira babeewambira. Bwe bamaliriza ne bagamba nti ate Kasolo be bawambi b'abantu. Anyway, BTN Media Beyond the Newsroom muzikirize mbatere wano tusinkane nga Gurude nakkiriza bingi byendeeta tovaawo ate beerawo otwegatteko mu mboozi endala nnyingi ze tukunoonyeza ate mu bitundu ebyenjawulo. Bingi bye tuleeta kutegeezezaako nti tulina emboozi ennyuvu ku mukutu ogwa Deni Exclusive. Yitayo ku subscribing otwegatteko ate yo tunyumye emboozi ne bwe mulina mboozi tujja ginyumya. Anyway, ndowooza kesijjalekayo waliwo akabinja k'abana NRM abagenda batambula mu Masaka nga basuubiza abantu okubawa ssente nga bwe babagamba mbu mu ssako zaabwe munnange yeewali ate mu ssako zaabwe nti yeewali ensimbi bagende basobole okuba nga bafunayo ku nsimbi. Ebyo nno byonna mbikuleetedde wamma obitegeere. Era mbu babawa ku ssente nga bazibasuubiza nti ssente mujja zifuna mu wiiki ejja. Naye nga we babasuubiriza ofuna ssente General Museveni ajja bamaze okuva mu bitundu bye ekibagambisa ebyo byonna mbu kwe kulaba abantu nga bawerako okubeera nga bagenda butereevu okulaba nga beegatta ku musajja oba ku campaign trail y'omukulembeze General Yoweri Kaguta Museveni. Nze Deni, BTN Media, we meet in another story. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.